bwe mukyusaako bweti bwatukaca bwe mukyusaako etu bwatukaca bwetekamu obugalo n'avaayo ayongera okutangaaza yatangazizza oba yasirizizza asoba nga yatangazizza kubanga ekintu yayongedde kigaziya twali tukimanyi nti abayimbi bamuwalana oluvannyuma lw'okujjuza cricket ovo palana za mirimu nnyo naye mwe babuulire olyokanga bannaye twebaza mukama olw'okukulaakulaamu ani yali amanyi nti Lutalo asobola owanyisiganya ebigambo ani kyamususeeko ng'alaba bamukuba ate okusinza ku Lutalo abandi badde bamukuba bebafuna mu kintu kino unity eyamba nnyo aba opposition tewali aba opposition batandikira kumukuba kati n'agamba luba sponsor be bayimbi era nze kasayogere ku bayimbi obwongo ne bujja ku big eye lwaki ani ye saabayimbi ye muyimbi gwe tuyinawo yagamba saabayimbi kati saabayimbi yakulira abayimbi big eye yonaka yakuba Lutalo era saa yonaka big eye agenda kulanga cricket over sooka otuwe bitwawula nze siri politician saagala byabufuzi in my life so saagala muntu ayawula bantu n'abantu oba wapate ki oba wapate ki ffe tuli bantu Bannayuganda mwenna ne bafanizi ba David Lutalo, how are you? Muje baliko muli bulungi amanye era nze David Lutalo. Waliwo statement ziri mu kutambula ebintu bye batemyetemye mu bintu bye nabadde njogera ku show Mbarara. Olimba linadde nnyimba ndiyimbidde emyaka 10 ndowooza. Kintu ekyo nakiyimba dda ti muyamba tindabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki ndabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki era buli muntu afana asigaza kawanga n'amagumba emyaka mingi semirundi mingi nnyo buli gye mbadde nnyimbiranga mu myaka eyo mingi nnyo nga nzijambagamba bannange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu omu tekisookedde awo si kyakubiri awo si kya mulundi gwa 10 awo kubanga nze ku ndowooza yange ku ntegeera yange era bwe nazze nga ndaba bankyomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nawe njagala ogifumiitirizeeko nti oluyimba si lwa myaka 5 oba 7 lwa myaka 10 kudda waggulu naye ku bonna ku bantu ku bye boogerawo ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu nze nendowooza era nga kyekituufu nti opposition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu okusinga neŋŋamba ani omutuufu ankuba lwaki mala kujjuza Lugogo n'abooga nnyo n'eshe ezisigadde zonna ne zibooga nnyo ne walyoka wabaawo kubanga opposition teyinza kwagala abantu kwawukana nze kubeera nti siri politician nkiddamu siri politician tekitegeeza nti ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujjuza concert eno statement ze nayogeranga buli lunaku buli mwaka ne zivaayo leero abayimbi bwe mubanga gyegyo emizannyo gye mutandise okuzannya kati ngenda bakuba endongo mugenda kitegeera sigenda kwogera bingi kubanze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba ate nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde temukwatako yadde nakatini omulabe wange mbamanyi naye bakyali tuyimbe nze mbanize mu studio endongo keyogere muyimbi yenna ng'obadde mabegeyo ng'okuba Lutalo enkyaleeta luyimba abayimbi tuweyuze aleeta luyimba naye kaakati kiyinza okuba nga Lutalo kyayogerako kituufu oba ontegeera naye kakati ndowooza kyabadde weetaaga nti nkiyimbye ebbanga kati oyajja kubuuza lwaki mu concert mugundi eno yonna you decided okuvaayo n'okyogera in a particular region kakati ebiseera ebisinga mu bulamu olumu tusobya nga tetumanyi kakati mu show zonna zayimbye okuleka nga asobola okusaitingira nti ne bwe nali eruweero nakyogera ne bwe naliwa it is the gospel that have been spread nti kati Kyagulanyi bagamba nti asosola mu mawanga yagamba
bwe nali ekyenayogera eruweero ne mu Northern Uganda kyenayogera ne nakyusa direction because bali bantu baaki kyembadde nga nkola ki njogera era nga boddayo no reciting mugundize okiraba kati nga abadde tayagala gumusinga osobola omwejjererezaawo kakati bwe nzija ku side ya Lutalo lyajja kugamba wali eruweero wakyogera bwe twali ku Creative Over wakyogera kakati oli najja nagamba omanyi nti nno gye wakyogeredde it is a community erowoozebwa nti waliwo abagezaako okubalaga nti bo bali bulungi oba okitegeera nti mbalala ababirabira okungulu bo balowooza bo ku keeki be balinako ogutolo ogunene bo balowooza because ruling government esibuka waabwe waliwo abalowooza nti bali bulungi kyokka nga ate si bwe kiri kati wabaliwo abagamba nti mwe mwakimala oba okitegeera kati bw'okyuzinga okyogerera embalala oyinza oba tokigenderedde n'omaliriza nga ogudde mu trap awo wakulu nekyendowooza nti asobola okubanga maybe he was excited because yagenda embala nga tasuubira kufunayo bantu kubanga maybe simanyi history ya Lutalo ngeri gy'abadde performing mbalala nayinza okubanga yakyogedde out of excitement nagamba nti nembala bulijjo ndi w'amaanyi bwe nti omanyi ebiseera ebisinga omuyimbi ebiseera ebisinga obudde bwafuna okufuna obudde okwogerako eri abantu olumu kiva mu ssanyu kizibu nnyo omuyimbi okubanga abadde mu kivulu nekimusala n'ayogera ayimba buyimbi kivulu kiveewo kiggwe katasobola okubanga yatuuse mu bantu nga bangi n'agamba nti nembalala ndi w'amaanyi n'ayagala okwogera era n'ayogera nga byabikoze eki bweyayogedde so ne mu byonna okuvuma omuntu gw'olowooza ayinza okubanga ayawukanye naawe ebiseera ebisinga si solution egonjoola kakati okudda ku Lutalo n'omuvuma asobola okubanga ekyayogeddwa kiina kyekitegeeza naye nga kikyabadde ategeeza ye ng'omuntu bingi bye twogera ne mubifuna mu ngeri endala kati okwongera okuwuliziganya kyekisinga naye bwe tuddeyoko kwogera ffenna tetuli meant kwogera kyobula nga Lutalo amaze mu ndongo muno emyaka n'emyaka nga tumulabula bwe tulinda bulinzi ng'aleese oluyimba because ebigambo bino ffenna bwe tulowooza nti bwe nnayogera ne Semo n'ayogera buli omu alina engeri gy'ajja otufuna buli omu engeri gy'asengeka ebigambo bye some people listen to themselves before they speak some of us ffenna twogera because twayiga okwogera nga tuli baana bato naye ggwe kyoyogera ddala abantu kyebagamba kyebebuuza do you make sense when you speak kyera nga abantu abamu bali credited okubeera nti boogera bulungi nnyo ajja kukola statement zikolamu atwala obudde okwogera tolina mmala kukyamuka olina okwetegeka okwogera thank you era oba ate era omuntu atayogedde tebalina musango gwe bamusibako kyova nti oyimbi yonna gy'obadde ng'oyimba nga ebivulu bikola nga boogera ku turn-up y'abantu essaawa tewali aleta ku turn-up y'embalala ali ku bigambo wakoze eki bayogedde era saa zino adoga ayinza okuba nti yadde ayina abantu naye tetulina balaba tuli ku bigambo bye bayogedde bw'obanga si ye gwe omuntu amanyo nga toli mwogezi kuba Lutalo ye muntu gw'obeera naye mu interview si muntu wa lwali nnyo Evans osobola okujja nga mazze kwogera ku kino n'avuga ne mugenda ne mugatta ebibozi ne mubigatta Lutalo muntu wakyomubuuziza kyaddamu kakati ekyo ekiprompting okwogera ekyo olina okwegendereza kyenjogedde kubanga the first omulundi lw'osoosa okwogera abantu balowooza nti osiriizizza kati ate n'ekirala era wewasirizizza era wewaza ate oyogera oyagala okweprotectinga era oyogedde ati kati oyingidde bayimbi banno kati bikutabula kati ngera ku example momo bw'afuna ebizibu mu kwagala okunoonya ekimiso yagamba benkola nabo bandoga kakati nga n'abawala bakola nabo abandi badde bagabambi muleka izo bayi n'ebizibu nga batandise kunoonya bakati ani amuloga ku telefayina baani amuloga kakati support gye yandibadde alina be bayimbi obosegeera kati ate n'abayimbi nabo bateeka mu spotlight ogenda omaliriza kati omuzannyo ogusigaddemu omu awo nawo wakulu so sijja teeka bana okwogera kuno okulabika ng'okwangu si kwangu omanyi omulimu gw'okwogera abantu balowooza kwa mwangu era owanga nnyo ekitiibwa omuntu ng'omulabidde emyaka nga 5 nga tolina wali omuwuliddeko nga bamutuuzizza mu bigambo omulekanga so ekyo kiri awo tulina wankyawo naye sokoleke so mpa akafaananyi badde enkeera ebirala tunaabe oyani oyisayiba ni mulindwa anage Lutalo
Lutalo nno ino olutalo olw'okulwanira ddala sirika kubanga gwe ono Ivan muli Ivan waffe muli nkwata egirasi alinganga aloza ku mubisi egyo myaka yange emeka budi yebu kyange nga 2 legedde lwaki Ivan tava mu group nga atypinga ebintu bingi alabye bingi Nena abaana balenze empeke gye mwanywa bwatyo yeyongeddeko ndowooza tamatama lyokka bwatyo bwali tava laba ono olutalo bwakyuse we baali mu vidiyo yemu ano ne yali akyakula oyo ya Ivan oyo tayinaako wakyuse akuta olwata myaka gya Ignace Embajjo no wanda yalaba Solomon ng'asofuuka piddi John nebintu byenoze ningamba ngaalaba bingi kumba experience kuba kati wabanga lutalo yono bwati we yali nga mulindwa yalimu nga lutalo laba lutalo omupya naye oli lutalo wabaye yali lutalo omuto ono ye lutalo omukulu annange esaana nno bibuuzo bingi ansa ntono nekyamazima lutalo akulidde mu lutalo lwakuba lubadde nga lwamu ye yakulira mu lwoluweero kati tulina mbuuzi kyenda libaddeawo gye neerabidde ani so mpe dunia yabadde bami nenda bye yakoze primalo sani